الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tumutendereza Allah nannyini buyinza obusukkulumu oyo akyatuwadde obulamu n'atuwa omukka gwe tussa nga gwa bwereere. Tumusaba obuwangazi bwatulekedde tubukoleremu ebyo atusobozesa okubeera nga tukoleramu ebyo ebisaana, era tubeere nga tumwenenyezaamu ebyo ebitusobyeko. Allahumma amin. Nsalira ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nasabira n'abo bonna bonna abagoberera bannabbi nga ne nabbi asembayo Muhammadi sallallahu alaihi wasallama simwerabidde. Allahumma amin. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga ntono nnyo bweti: Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza atya Falaawo n'eggye lye. Kubanga mu musomo gwaffe ogwasembyeyo twayogedde ku byamagero omwenda Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa abaana ba Isirayiri, bye yawa nabbi Musa abitwalire abaana ba Isirayiri, bongere okukakasa nti Musa mutume wa Katonda, bibayambe n'okubeera nga bakkiriza Katonda ow'ekitiibwa, bajjemu amalala ge baali bayina. Naye bambi tebiina kye byabayamba, baasigala nga bajeemu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani nti wa awhayna ila Musa, twatumira Musa, Allah yamusindikira obubaka n'amugamba nti kati muli mu Misiri, naye njagalamu ojje abakkiriza bonna bonna abakukkiriza, obajje mu nsi gye bayita Misiri, obatwale mu Palestine. Era n'amulagira okusenguka okwo n'okutambula kubeerewo kiro. Era ekiraga nti kuliwo kiro, aya eri mu surati Dukhani, fa asri biibadi layla innakum muttabaun. Abaddu bange basambuze kiro, mazima bajja balondoola. Yamubuulirirawo nti mugenda mutoloka kiro nga Falaawo yeebase, naye bajja bakola ki? Bajja balondoola. Kati Musa ateekateeka abantu be, abawandiisi b'ebyafaayo batugamba nti yateekateeka 600,000 shakhs duna zuriya. Yateekateeka abantu 600,000, naye ng'emitwalo 600 egyo tetubaliddeko baana baabwe. Ne batambula ekiro nga bava e Misiri bagenda mu Palestine, naye nga bagenda kuyita mu kkubo nga waliwo ennyanja gye bayita Red Sea. Batambula ne batuuka ku Red Sea, baba akagituukako bwetyo, obudde bukedde. Obudde bwe bukya, Falaawo agenda okutunula nga talabako mu Isirayiri yakkiriza Musa n'omu, ne Musa yennyini tamulaba. Laga nti twafudde dda, Musa atutoloseeko, n'abaana ba Isirayiri tulina okubeera nga tumunoonya. N'alagira fa arusala fil madaini hashirina. Mu surati Shuara Allah aga nti n'asindika mu buli kabuga konna konna mu bibuga by'e Misiri bamukuŋŋaanyiza abajaasi, abasajja ab'amaanyi, era bakuŋŋaanya miliyoni namba wa 600,000 n'emitwalo 60 egy'abantu. Bali mitwalo 60 gye gidduse, noona abayungulidde miliyoni namba n'emitwalo 60. Gattako ng'ayina n'eŋŋamiya 100,000. Yayina eŋŋamiya oba enfalaasi emitwalo 10. Ekitegeeza nti abajaasi abamu bajja kutambulira ku nfalaasi emitwalo 10, n'abalala batambuze ebigere, ne bakeereramu ne batandika okutambula nga banoonya Musa alaihi salatu wassalaamu gy'alaze. Era Qur'ani egamba fa atba'uhum mushrikin, babagoberera paka enkeera mu kiseera ng'enjuba evuddeyo.
bwe babagwirako nti betugoberera baabali. Akaseera akazibu akaali awo, akatuubagira akaali awo, kekookubeera nti no Falaawo atuuse n'abaana ba Isirayiri nabo tandise okumulengera, ne batandika okukankana. Era mu kukankana okwo Allah n'atunyumiza, era mu surati Shuara ti falamma tara aljamaani, ebibinja ebibiri byamala okusinkana okulabaganako. Abayisirayiri balaba nti Falaawo wuyaze, ne Falaawo okulaba nti bembadde ngoba baabali. Qala ashabu Musa, Musa be yali nabo ne bamugamba inna la mudrakun, Musa okimanyi ebisajja bizze bigenda tutuukako. Musa najjukira nti Allah yaŋŋambye nti innakum muttabaun, bajja kubalondoola. Ekitegeeza Allah kiyagambe kituufu, omusajja atulondodde atutuuseeko. Kati bw'amala okulaba nga babazingizza, eno lukalu ate yeri Falaawo, eno mu maaso yeri ennyanja, Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumugamba nti fadrib bi'aswaka albahara, omuggo gw'oyina gw'oba okuba ku nnyanja yabasa, bw'onookubako gujja kkala, ennyanja ejja kkala. N'akubako emiggo gumu ne wajjawo oluguudo, gwakubiri ne wajjawo oluguudo, paka bwe yakuba emiggo emirundi 12, n'afuna amakubo 12. Era Qur'an ega nti fakaana kullu firqin kattawdi alazim, buli kubo lyeyakuba amazzi gatumbiira ne gabeera ng'olusozi olunene. Kweganga omuntu atambulira wakati w'amakubo abiri, naye nga waliwo eno olulinga lusozi, naye eno waliwo lusozi, naye nga yabasa lukaze. Buli kibyanyaniko okuyingira, nekitandika okuyingira, nekitandika okuyingira. Kati baba natera okumalako ennyanja, Falaawo naye watuukira ku nnyanja. Musa n'afunamu ekirowoozo nti ennyanja eno kankubeko omuggo yeggalewo, Falaawo aleme kuyingira. Kasita bano abange bamaze okufulumamu, n'asembayo amaze okukola ki? Okufulumamu. Era ng'okiraba kijja mu magezi kyabantu be natambuza ekiro kyonna nga mbaddusa musajja ono abadde ababonyaabonya, abadde abattira abaana bawe abalenzi, ate kati abatuuseeko kankuba oluki? Kankubeko omuggo, amazzi gaddewo nga bwe gabadde, kubanga bwe badde njagala okuyisaawo bamaze okuyitawo. Aya mu surati Dukhaani egamba ti Allah amuwa oda ti watruki lbahara rahwan innahum jundun mughraqun, ennyanja gireke nga nteefu. Watruki lbahara rahwan, leka ennyanja nga nteefu, togikyankalanya, gireke nga bwebadde, n'amakubo galeke nga bwe gabadde nga makalu. Innahum jundun mughraqun, mazima ejje lya Falaawo lijja kusaanyizibwawo. Musa Allah nga kyamugamba wakitegeera, kubanga gyamuyisizza ng'oyira kubeera ng'okikkiriza bukkiriza. Falaawo atuuka awo n'atya ng'alaba ekitali kya bulijjo. Ennyanja tugiyitako na maato, tugiyitako na mmere, kati nga leeriisi ogiyitako na mmeeri kubanga amazzi mangi. Naye okubeera nga abantu banse okuyitawo ng'ekkubo kkalu yakyewuunya. Naye yasensingamu tinyinza okuyingira nga ebayingidde nzire bitabeera birungi, n'ayagala okusikattiramu. Naye n'afulumya statement ey'okwegumyagumya ng'agamba banne abajaasi abatuuse, ab'enfalaasi emitwalo 10 batuuse, n'abalala abasigadde. Yabaga nti olabye bwe ndi ow'amaanyi, laba ennyanja bwerabye nga ntuuse ekozeewo amakubo, nsobole okugenda okulondoola abiidi abaddu bange al abikiina abo abatolose. Era akyalimu amawaggali. Abaddu be abatolose baluwa? Ndi Katonda alizimanya nkyalaga amaanyi, n'ennyanja yennyini etegedde ndi Falaawo omunene wuyajja n'akola ki? N'esigala nga teyeegasse, nsobole okubeera nga nnondoola
abidi abaddu bange bali abagoberezi ba Musa al abikina abo ababadde batolose nsobole okubeera nga mbazze eno mbabonereze naye wamu n'ekyo Falaawo yasigala ng'akyatya ng'akyekengera amazzi gano. Abawandiisi b'ebyafaayo naddala Ibn Kasir mu kitabo kye Qasasul Anbiya yagaa nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika malayika ng'eri ku nfalaasi neekola ki neeyitawo neeyingira ennyanja bagenda olaba ng'etambula ng'ennyanja esigadde nga bweri ne Falaawo awo waafulira amaanyi n'alinnya enfalaasi n'ayingira amazzi amajeego olwamulaba ng'ayingidde nga tiwaliwo taabu nabo ne bamugoberera ne bayingira ennyanja ne bayingira ennyanja ne bayingira ennyanja baba naatero gimalako Allah subhanahu wa ta'ala n'akola ki aga nti wa aghraqnahum ajmain ennyanja twagizaawo nga bwebadde bonna bonna ne bazikirira obutasigalawo n'omu bonna baafa bonna tiwali yalabako ku mulambo gw'abaali mu nnyanja omwo kuba abawandiisi b'ebyafaayo tebatugambangako nti oba abantu bagenda ne bakuŋŋaanya emirambo egyo ne bagiziika mu kifo gundi wabulaga nti wa aghraqnahum ajmain bonna bonna twabazikiriza ne basaanawo ng'entaana manya ennyanja yeyali entaana yaabwe kati tusigazaawo Falaawo Katonda ye yamukola atya Allah agamba mu Qur'ani nti wakazalika bwe tutyo nunajjiika bibadanika twakuwonya ggwe Falaawo n'omubiri gwo omubiri gwo gwasigalawo abantu ne bagulabako litakuuna liman khalfaka aya obeere ekyokulabirako eri abantu abanaaba bajja oluvannyuma wakazalika nunajjiika bibadanika bwe tutyo tujja kubeera nga tukuwonya n'omubiri gwo litakuuna obeere liman khalfaka aya obeere nga kyamagero kwabo abanajja oluvannyuma kabeera akabonero akalaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu kebanalabirako oluvannyuma lwaki Katonda amuwonya 1 yeeyita byatali naga nti ana rabbukumul ala nga bwe twayogera ku ntandikwa nze mulezi wammwe wa waggulu ma alimtu lakum min ilahin ghairi simanyiyo Katonda mulala okujjako nze statement ebbiri ezo ziraga nti nno yasukkuluma n'abeera nga yali waggulu wa buli kintu kyonna kyonna kati abantu byeyagamba nti ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi aye ne bamulaba nga azikiridde mu nnyanja baali balina omulambo ogwo okuvaayo gusigale ku ngulu bagulabeko bagaye nti ono yeeyita Katonda owa waggulu asiizibwa owa waggulu yali wakiwaani naye ayinayo ow'amaanyi amusinga amuzikiriza kibula aba tugamba nti mu museum ey'emisiri awali zibayita pyramids bw'ogendayo olaba omulambo gwani gwa Falaawo naye ng'ate omulambo gwa Falaawo agwo tebagukolako bye bakola ku mirambo essaawa ya kakati tibagukubemu ddagala basobole okugupulizaavinga gusigaleawo nga tegwonooneka gwo tebagukubamu ddagala lya mulembe guno naye n'essaawa eno weeguli nga tegufuuka nga vvu tegusaanawo kibeere ekyokuyiga eri abantu bonna bonna abasigadde ti Katonda teyepankirwako bwe lutyo olugendo lwa Falaawo be lwakola ki be lwakoma nga Allah subhanahu wa ta'ala amuzikiriza naye ng'amuzikiriza luvannyuma lwaki lwakumutumira abantu babiri n'amutumira nabbi Musa n'amutumira muganda we Haruna ne bamumatiza ebigambo n'agaana okumatira era n'abeera nga yazikirira n'amazzi ate yawmal qiyama bagenda kumukumako omuliro wa yawmal qiyamati huwa minal makbuhin ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abagenda okubalibwa nga babi nnyo agenda kubeera mu bantu abakolimbiddwa ennyo lwaki yeepampaliga nnyo ku bintu ebitali bibye n'anyoomoola Katonda n'abonyaabonya ebitonde bya Katonda by'ataatonda ne bamugambako n'agaana nga gy'obeera nti nno
yafuga ensi eno, yafuga eggulu, yeyatonda ebitonde ebyo. Kale njagala okumaliriza ebigambo byange ngambagamba nti ffenna benna abali ku mulembe guno bwe wabeerawo ekintu kyonna kyonna Allah subhanahu wataala kyaleese mu nsi, tubeereku ne kikiyigamu. Nabagamba luli batuleetera enzige ne zireeta obuzibu wano ensi yonna nekankana Uganda. Gavumenti nejjayo buli kyonna ekyetaagisa kulwanyisa nzige. Kati ebakugamba nti yabonyaabonya bannabbi Muusa nga si nzige yokka yokka, wabula bayongerako n'ebintu ebirala 9, oba olabira ddala obuzibu obwaliwo mu kiseera ekyo, ng'obuzibu bwe yatuusa kuba Muusa nga bwabutuusako ffe n'aleeta enzige, nga bwaleeta siriimu, nga bwaleeta covid, nga bwaleeta buli bulwadde bonna bonna, tubeere ng'omuntu abufunamu ekyokuyiga, yeesigamire ku Allah subhanahu wataala, abeere ng'aleka ebikola byonna byonna ebijemerani Allahu subhanahu wataala. Neyanziza nnyo okubeera nga mumpuliriza. Nsaba Allah subhanahu wataala atugasire ebituwuliridde. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.